This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. The biggest challenges we have gotten is the 40-year rule. Nabali Barwana, they are bound to give up. It is their aim to break us. Nikatunda tuyambye nti omusibe are very stronger than us who are outside. Okusinzira ku gwe, what led for his arrest? He was Alex Mufumbire. Erinyeri, you can bear witness. Especially in this political space. Twakulabanga weesowoddeyo okubeera nti nno ogenda kumuyambako wano mukubeera nga ofeffetta akalulu wamala kwogeramuko naye nti this is the direction I'm taking n'akuyisaamuko ku risks involved. Tewali risk. Bw'oyogera bw'otayogera, it is the same story. They can pick me up actually for being his carbon copy. Recently, nalaba Semujunganda Ibrahim ngalimba yagamba ki ate nze nga muntu mbadde sikirowoozaako mu bulamu bwange nti Semujunganda asobola olimba. Semujugwe nalimanyi, I didn't think he would stop that long. Okuwaayiriza omusajja oyo Engineer Ronald Balimwezo wamaanyi ate aliko Katonda. The biggest problem we got in this country was Anita Annette Among. How? She was opposition. Yeah, she was in FDC. For 10 years, she was a mole. Ababaka bonna bolaba babaddeyo. Bonna abayinako, abayina wano. She has a grip on them. Bali bagenze, ate bagambe ba protecting against zaabwe. Kati gwe basuubira okukolera ebibyo. Kasukula ya extra residence jisasima kutusako luseke nyama kola sente we yagala edition kakumina santu desema nkome bilabiri mwetano kuyaya extra parking sipesi okuyingira emitwala abiri emeza ya miliyoni biri so kumina bezo regulonga tugulawo ebyokunya n'ebyokunywa sawa bileze ekiro bitandika okubuna amameza music wa City Groove Band DJ Slick Stewart ne Roger bajja kubeera ku deck eja titanga tukuba muziki Navio Karo Kasita David Utaro Mugabe Kenneth kukatana bayimbi abaluseke nyama kola sente we yagala edition bitedwa mu sente Bileya Kasuku Live ya extra. So many colors, so many shades of excitement. It's Plascon Paint and Win, the Colors of Excitement edition. Simply buy Plascon Paint worth 100,000 shillings or more. Get a scratch card. SMS the code to 7197 for a chance to win exciting prizes. 1 million shillings daily, tuk-tuks, borders, instant prizes, and an additional share of 3 million shillings weekly. Catch the Paint and Win TV show every Monday at 6:55 p.m. on Bukede One, NBS TV, and Sanyuka TV. Terms and conditions apply. Plascon, color your world. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalu kwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Tubagamba bulijjo nga buli omu agamba tebimukwatako. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man. Yes, a very good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching us from. Frank Ntambi Wayne Balkeza is my name. Nga tusinzidde wano e Nigeria ku Kasuku live studios oba all access studios wano ku Code Base. So mbanirizaako nnyo okusookera ddala okubeera nga mbakulisa yonna gye mbadde olunaku olwaliro abagenze masinzizo okuba nga mutendereza Mukama Katonda ekyo kya ttabu kya ttendo nnyo okusaasira ku bannaffe abafunye ebizibu ebyenjawulo oba bali mu bizibu ebyenjawulo challenges ez'enjawulo abamu abali ku mikekero bali abalwadde abava okuziika abayina financial difficulties n'ebirala mbasaba Mukama Katonda abalage okusaasira oba abawe okusaasira ayongere okubeera nga abalaga ekkubo mubeere nga musobola okubeera nga nammwe mutuuka kulyengedde wabula kyensobola okuba nga mbagamba nti temuggwamu maanyi ffenna tujja kubeera tutuukayo
n'okusooka okubeera nti no bannange mbebaliza ddala abalaba show yaffe eno show eyakagira bulunaku olwaliyo bagiyita the hardline. Yes, the hardline, a show that is very uncompromising, unscripted, era nga omuntu ebintu abyogera nga weebiri ebibuzo bibeera ebikambwe abigayagaya n'abeera nga abiddamu ku lw'abantu abatuwuliriza. Show yaffe eyaggwa twahosting omukyala Zaawedde oba Azawi, mwamulaba bulungi nnyo comments feedback eyo twajagala nnyo, kituyamba okubeera nga tuimprovinga, era mukali akanyomero kaffe ke nabagamba nti tuba tukyazizza omuntu mu comment section manjagala ne mutubuulira gwe mwandiyagadde omulala kumwe tukolera mmwe tetukikolera ffe, era abamu ne bajja mu inbox yange ne bagamba nti mukulu Frank Ntambi tusaba otukyalize ku mwami Kenneth Kato Wilson ono nga ye mulongo wa mukwano gwaffe mwagala w'abangi Waiswa Mufumbiro yesimbyewo ku kifo ky'obubaka bwa Parliament e Nakawa East ng'essaawa zino munnange ali mu kkomera olw'ensonga ez'enjawulo ezimu ku zo bwana Kenneth Kato Wilson zagenda okubeera nga atuyisaamu. Mukulu Kato Kenneth Wilson oba arrangement y'amannya go ngikoze bulungi simanyi, nsaba obuuze ku balabi baffe aba the headline show nako olwaleero. Aba headline mbadde simanyi nti bansaba bakusaba munnange, mbadde simanyi nti bansaba nkiriza kyasanyu nti bansaba okujja okwogerako ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga eziruma eggwanga. Manya nze Kato Kenneth Wilson. Oh, that is the arrangement, or it doesn't matter? That is the arrangement. Oh, Kato that Kenneth is the Wilson. arrangement. Okay. Wilson has been always a silent name. Nae, it's my name. Okay. Ate nine dale liri silent erimpechika. Anze Sonko. Sonko. Nedira waffe Busoga tujete Entukulu. 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 Wano mu Buganda Engonge. Hey. Wow. Kati ndi musajja Musoga Muganda ndowooza era owulira. Bwe nkeera ku makya nenga omuntu tize Sonko toyinza kaayana. Era naffe tulina balutaaya, tulina basonko, tulina bannalutaaya. So geego nze oyo era nga nze muto nze muto wa Waiswa Alex Mufumbiro. Nze twin brother we. Mu kutandika ogambye okunyonyola the case. Oh, it is. I don't know that it's allowed. Tugenda kwa tubyogedako byebimu ku bitu yes kubikolesa zo nako olwaleero, but on a lighter note obulamu butambula butya? Obulamu tebubadde bubi. Mirimu for a good long period of time tubadde tugikwasaganya. Challenges zo kati weziri nyingi. Yes. Nti I have to back up my brother by all means. Simu backing kubanga it is a must. Yeah. Mu backing because I know what people will receive. Yes. If he's in service. Mu backing because I believe wali abakozesa ekigamba ekyokuteekateeka. Yes. He has been nurtured into leadership. Yes. Radicalism that could surface and everything is all nature that needed to be. Yes. So Mubakinga because I know his capabilities. Ntine chaja chikola. Ate nabenaka bamwetaaga nga bwabetaaga. Yeah. For a new generation, it is our time. Katinga mwe mutudde wano. Tewalingawo Ntambi. There was another person, walingawo abantu nga balala nga bamaanyi. But we are transforming. Yeah. Kati chintawanya nnyo kubanga tu transforminga. Nenga mu transformation eyo ate politics bo balowooza tusobola transforminga. Nenga mu bisigadde byonna ne babeera ba designers kati abapya baliko balala ne babeera programmers ba businessmen baliko kati balala abakyekwese yere ulabanga there is bayina ekintu kye bazimba okulabanga they let go generation endala ekwate ate teriyo muntu Frank teriyo muntu asobola kulowooleza nga wa generation endala especially the moment you clock to youth
wali nga tukyali bato bazadde baffe batematema empenda ne bagamba this is a good school, this one can do for you. Naye olaba mu senior 6 you start negotiating. Ngenda kola kino, ngenda kola kino, ngenda kola kino, ngenda kola kino. Yes. Because you've now started thinking the path that you're taking. Nolwekyo those are some of the reasons I think it is our generation, it is time for us to participate. And I think my youth fena, we are doing a good job. Apart from a very few, now we are doing a good job. Amina. Pandange salo nga agamba tane nalongo. Bali batya. Si kyangu nnyo nga muzeyi wange yali retirinze. Gutwawulira nti no yali judge. He was a chief magistrate. Oh, chief magistrate. Yali retirinze agenze kwewumulira. Kati mufumbiro we because they hold the same name. Mbambi. Naye we expected this. This has been on the door. Nakirabanga kijja. Kibadde kijja. Ngezaako okulaba, you know, they are strong people because they are prayerful. And ogezaako okulaba, but the actual sense, I cannot tell you psychologically how they're feeling. Yeah. I have tried to break through now. I have failed. But this is not omuntu bwakubuuza ekyo ekya waiswa nti ali luzira. Bobo visitinzeko luzira. Nje naliyo. Otandika okulaba ebintu noga nti kati si yeyeka. Waliyo n'abalala bayi. Waliyo abalala batalina misango. Yes. Bw'ogenda mu police cells. Yes. Mulimu abaana bangi be bayoola nga nabo tebalina ki? Misango. Mulimu kakati ennaku ezo Kibalama ye yabula. Titumanyi waali. Oba yafa tugenda myaka 5. In fact jisukkana 2019 awo. Okitegeedde? Yes, jisukkana twatuse ne mukyala w'okufa. Bambi. Oba okitegeera? Okay, tuyinza obutamanya kyamuse naye the pressure she has been having mu bulamu bwe sometimes obugumu busobola okubeerawo naye kizibu. So bw'olowooza ebintu ebyo byonna yes, you solve your own, you move on because ekituufu kiri nti ensi yaffe byo byaddamu ate ebino ebyaddamu bisinga n'ebyaliwo ffe bye twasomako. Oba okitegeera ennaku ezo nadde njogera ne security personnel ne mugamba nti nze we nakulira nga bwe bagamba nti military police ejja mwe bennyini mweteeka mu order egenda okutuuka nga buli muntu ali muki ali mu order. Today we live with them. Twabayitanga bamusirike people. Today we live with them. Teri abatya. Batwala bribe. Si mu bubi. Because they are living with us now. Luli baba bategekeranga nga balina tinned food, balina biki nga tebasula nti basula bulungi naye nga balina ebintu ebyegombesa. Yes. Oba okitegeera? Nze ebijanjala ebyo ebiri tinned nasooka Biliam kuva ku basirikale abo. Okay, mwalimu abazungu ejjinja eyo naye ne bana abaawano nga weebali nga balina obutindi, you know, foods nga babawa ne mubulya ne muwoomerwa. Naye kati balinga ffe, they have become wananchi. They are with us. Anonya fees, anonya eddwaliro, anonya buli kimu okubeerawo. Kati omuze guli discipline eri ekifo sijja kyogera era we nagenda nangamba 2 10,200 nempulira mu mutima gwange nga kipya nnyo naye nga nkitegeera because kati era baba deployings bakuuma hotels bakuuma beaches oba okitegeera that was not their job. So mu mbeera emu oba endala tulina okusituka ate tulina okuguma kubanga ekiri ewange ewuwo kijja. Tuli mu kiri ataba. Oba okitegeera ekiri ewange ewuwo kijja. You can never know what is being done, especially with a failing system. Mu buli kimu nno because abantu bagenda ne balaba mbuno we are being political. Naye I have a great friend of mine who said you can only measure your wealth after the next medical bill. Of course. We are one medical bill away from. Okitegeera wenzo tegeera luga si bulijjo ndi mwavu. I know.
katane ne baya bazirina namuulira omusajja ennaku ezo agamba azirina Hassan nga tezimugasa tomanya singa twali nabye Kampala nga azirina naye nga ne influence wane Kampala byonna byadda akulaga nti abakubanga wane Kampala bisoboka kyabadde kiggwa kubanga yabadde ajja kukozesa ki influence olaba yagitutte n'eri ayayayay naye mu byonna abamu bayiga abamu tebayiga kubeera ye bw'omulaba kyeyaze n'ayogera the substance kuba yagambye nti bannaye it is high time we look at this whole medical situation. Omuntu yalyebuliza I don't know how to frame it ne bagamba abalongo mubeerako engeri gye mubeera connected eri biological tayinza kunnyonnyoka mu kaseera kano nga mukulu wo mulongo munno oba mulongo abeera mulongo munno yala nkozesa oluganda olutuufu nzijeyo context ng'ali gyali essaawa ezo ne circumstances ezimusurroundingirako emotionally how are you grounding yourself okubeera nti nno osobola okuabsorbinga pressure ejjirako just the mere thought of someone ali incarcerated ku kyonnyonnyodde nti nno n'emisango in fact tegiriiwo olunaku lwe bamukwata nali nvuga ngenda mukono nalina abantu mu motoka so omuntu eyankubira esimu nembuuza of course bazze bakuba amasimu Alex bamukute naye nga tebakoze eki naye nalina okwogera naye before nenkuba esimu nga sikola ki nga tomuwuliza nga simufuna nemanya ali bize nja kumufuna so bambuulira ne mukama we nankubira lop bambe awo nemanya kubanga yadde tasobola no actually nasoma ku tweet ye nemanya I composed myself nemanya of course the beginning is quite scary because bali bakajja edi mtu twali twakamulanga ava mu basement bambi obo kitegeera but in about an hour and a half information etujifuna aliwandegera police station avudde wandegera bamutute waka so there was relief bino bya basement ebyaki netumanya nti tebikola ki tebiriko tebiri you know is there it is emotionally kitawanyamu kwa baana mukyala who is not so well bintawanyamu naye waliyo omuntu ntambi abeera mu motoka ne famire ye ne bavuga ne bafuna akabenje ne bagwawo bonna kati nze buli wendowooza kubanga nze ndowoozanga nnyo ekintu ekyo mu maaso ekinene okwawe manjagala okwekubagiza naye naye waliwo omuntu asobola obeera mu motoka ne famire ye oba omukyala ng'ali n'abaana be balina gye balaga ne bagamba nti bona bakoze eki bawedde omwami n'asigala atya omu kati if those people survive ate owaffe gwe batadde wali eruzira ate nga talina musango we have to be strong kubanga ekituufu kiri nti yes it could be breaking naye ekituufu kiri nti it is their aim to break us bagala tubeerewo nga tuli broken bagala tubeerewo nga tuli desperate from that desperate situation tukoleremu mistakes naye Katonda atuyambye nti omusibe ali very stronger than us were outside ali very strong the resolve agirina Katonda yamuyamba yafuna omuntu gwakkiririzaamu ate nga naye amukkiririzaamu manye ekintu ekyo kiri important yani oyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waiso amukkiririzaamu nnyo ate ne president naye amukola ki amukkiririzaamu nnyo kati eyo enkola ebagumya nnyo ate si yeka bonna abaliyo bwebalaba the resolve is there omuntu yalyebuliza okusinziira ku ggwe because emisango egyo wegijja sometimes obulwa engeri yogidiscussinga is it politically motivated or is it legally binding okusinziira ku ggwe what led for his arrest n'emisango egyamuggulwako okusinziira ku ggwe Iwaiso Alex Mufumbira erinnya eryo
you can bear witness libadde ly'amaanyi, especially in this political space. Of course. One, bwe batandika okukwata abantu bebagamba mbu parade, we were looking on closely, which is not actually, it wasn't unlawful. People celebrate in one or the other. Yeah. Ne tubatunuulira. Now where they lose the whole thing. Yes. Bwe batandika okukwata abataliyo. Oba kitegeera. Because Waiswa Kwolo teyaliyo, the facts are laid out where yali. Oba kitegeera. The facts are laid out where yali. Era nabo bwe banoonyereza bakimanyi. Oba kitegeera. Yeah. Kakati kasita batuuka mu eyo level. Yes. Sorry. Yeah, it's okay. Kasita batuuka mu eyo level. Ekwata abatakola ki? Abataliyo. N'oyo mwana Sauda Madada teyaliyo. Bambi. Kati batuuka okukwata abataliyo, otandika okulowooza nti okay kale babadde balina kye bazimba. But what is it now? That's number 2. Number 3. Yeah. Twasaba bail eya drilling. Bwe babeera nga tunaatera okulaba hearing ya bail eyo the last time. Yes. Bano ndowooza ne batya. Ne baleetawo omusango omuki? Omusango omulala. Enakawa. Kati ekyo kikulaga ki nti this is purely political. Tebaamendinga guli bagatako bugasi. Ate nno ku speed baali bagana mu baluzira. Katonda n'amuyamba n'agaana mu kugaana ennyo. Kano Dr. Kizza Besigye yaliwo because they are in the same space. Namugamba kano bano bantwala naye bantwala nga sikiriza. Oba kitegeera. Bakyo kikirizibwa okunona obunonyo omusibe mu kkomera omutwale without the due process of court nga era. Due process baali bagifunye. Baali bafunye production warrant. Okay. Naye mu kugifuna it was past time. It was approaching 5. Oba kitegeera. Yeah. Mupapa kyekyo. Kikye baali bapapa ekibatuusa ku eyo level. Fortunately anyway tebamugjayo yasigalayo era ne bamukeeza enkeera ennyo ku makya ku kooti enakawa. Okumusomera omusango gwe bagasi. Omulala. Kati tugenda ne bamuzaayo eruzira, bwe bamugya eruzira, kati ne baloka bamuvuga ne bamuzza ate Kanyanya the same day. Naye it is purely political. It is purely political. Very deep to analyze. Naye nga it's a choice. These are choices we made. Oba kitegeera. Yeah. So if we made these choices, we have to carry the burden. Fena as a whole. Waiswa tagenda kunvimbisanga nga ali eyo nti eyo muganda wa Waiswa ebiki yanvimbise. Kati ate bwe tutuuka mu wembadde nvimbira nga wazeewo obuzibu. Ate muleke. Ate nga ne kitegeera. Yeah. It's a choice. Kyobola amaanyi gange gonna naga dedicating it is just 4 months. If they are politically charged cases ezimuliko nga bali mu kukola bye bakoze tekibabwamu okweraliikirira nti omuntu wammwe ayinza obba kagenderere nga situation ya Dr. Kano Kizza Besigye yawuzizza omwaka mulamba mu kkomera era nga case naye eringanga eyagala okuzannyibwa bwetyo mu ngeri y'ebyobufuzi tekibabwamu okweraliikirira given the fact or the timing akaseera kano nga badde amaze okuba nga yeesowolayo okubeera ng'akiikirira abantu b'e Nakawa East. We have a dream and it's a new Uganda. Yeah. We believe very highly nti eri next door. Oba kitegeera. That's one. Number 2, si yeyeka kinagambye mu kusooka. Yes. Kano Dr. Besigye ne Obed Lutale bamazeeyo omwaka. Gali awo. Machete. Kati no bano betwogera. Yes. Bo tuboogera nti bo tubamanyi. Ne wali abaana abali eruzira. Nga n'okwozesebwa tebawozesebwanga. Nga n'emisango gye babavunaana tegimanyiddwa. Oba kitegeera kye nkugamba? Yes. Kakati it shows you nti no Abannakenya bano baagala nti eriyo abantu bamaze mu fridge ebbanga eddene. Mu fridge? Yes. Tewawulidde story. Oh my goodness. Kubanga nabo bali mu fridge. Actually ndowooza bagambye mu Uganda Waterfire if I'm not mistaken. Kati abantu bangi
tufa kuba ffe bano wetulabako naye abantu bangi nnyo they are going through a lot kati ensi bweba etuse kweyo level the best we can do kweyamba muganda wange oyo sometime yali NTV n'agamba nti we are rebel in suits nensekayo nemuga kikyotikeesa naga nti kati engeri gye batuyisaamu tulinga abayekera indeed balinga bayekera bolaba nga babaleeta ku kooti bolaba nga babazaayo bolaba nga babakutte bakwata oyo omwana omuto kaija nga balinga abakwata oba kitegeera so awo wetuli it's a choice that was made in the beginning naye bwera nga muina ekirooto muina belief you can't get off the target kati tulina otambula ngera bwe tutambula kati it is painful naddala nga temutuuka naye tujja eventually kolaki kutuuka bwe ngendera ku the timing saawa zino gye tulimu wamala okubeera nga akwatibwa n'atwalibwa mu mbeera eyo twakulaba nga weesowoddeyo okubeera nti nno ogenda kumuyambako wano mukubeera nga ofeefetta akalulu ekibuuzo ekisooka decision eyo wagyeetuma oba wamala kwogeramuko naye nti this is the direction I'm taking n'akuyisaamuko ku risks involved oba it was just an instinct n'ogamba I just have to do it tewali risk kyekisooka kubanga bw'oyogera bw'otayogera it is the same story oba kitegeera so the risk is not there nti newe mba ndi waka they can pick me up for no reason they can pick me up actually for being his carbon copy it is possible oba kitegeera so tewali risk when it happened it was the obvious anyway I had to come in two reasons one muyinza okuba mbadde temundaba nnyo ku camera but I've always been behind the scenes I've always supported him in all ways in all ways feka tuli wa mukisa nti tebatuzaala it is not the brotherhood that makes us it's the friendship simanyi okitegeera nkiraba waliwo n'abantu nga baluganda naye nga tebalina nga tebakwatagana kati ffe tukwatagana oba okitegeera newe nkola mistake namanya nze njikoze he will understand either nagikoze nga sigenderedde oba nagenderedde but we have to move on kubanga ffenna nga bwe batuzaala we are all one we are united family kirungi era n'okuyitamu mu kino kye tuyitamu tukiyitamu nga family oba okitegeera oba awo muto wange nankubira omulala nakubira omulala nakuyamba mu kino omulala nagala tutambulire wano oba okitegeera so tetwalina kutuula nnyo kuteesa it was the obvious carbon copy yesaawa ove behind the scenes kubanga kubadde supporting taliwo kati front liner akoze eki bamuchallenge bamututte si challenge bamututte kakati awo nenzija nange ku scene it's not been my thing I've been with media personalities for a long time kibadde kizibu nnyo okumpita nenzija naye kati I have to bantu baagala okumanya how are things going nemwe nyini alina okumanya bintu bitambula bitya we have to keep them strong I actually olusi kimenya to base only about him because tulina group nene nnyo there are so many political prisoners of course so olusi I actually categorize all of them at once they have families they have people they were looking after waliyo omuntu abeereyo naga nti bebabiyingira awo mwembadde okuleetera ekibuuzo because wetuba twogera kuwaiswa mufumbiro nze mu assessment yange y'omu ku abo abantu mu nkyukakyuka abali gifted n'ebitone ebyenjawulo his eloquence
his resilience, his articulation of issues, his courage, obutatyowo ebigambo byabadde ng'ayogera nga maybe nze ntambiwa obintu manyizo obutakola ki obutabyogera badde bibeera bituufu wamala okubeera nga atwalibwa nova ku sideline nova mu shadow n'ojja wano given nti batutte wayiswa olwabyo abadde abirivingiramu kimbadde mbuuzwa tewafunamuko kwesikamuko kubanga era we mbadde nga nkugoberera almost you're doing the same nti nawe toliimu kwesika ndoza radicalism sinafuna maanyi naye ate abamanyi bamanyi ndi watabu though life you change yes. you live it differently safunamu kwesika kubanga nkugambye yes. okuba nti nonze ndi twini we tufaanagana they could easily pick me up anywhere okitegeera yes. kakati and there's a role to play so many people are playing those roles yes. oba okitegeera kati I was the best candidate oba okitegeera ate nga wendi ate nga mbadde naye okitegeera kubanga singa mbadde siri naye tutegeera byalimu naye briefs azimpa ne mu briefinga ne mugaa kino kola kino wakoze ensobi oba okitegeera kakati I just had to put on my boots, tie the laces, and walk the talk. Was it last year? Omwezi gujjukira mu biseera owajjawo friction wakati we yali omubaka era member mu kibiina kya National Unity Platform Mathias Mpuuga Nsamba infight says ezaaliwo nezituuka ne wabweru no public engeri gyabipasivingamu engeri omwogezi w'ekibiina mulongo omukulu waiswa engeri gyeyalinga agiramu abantu abo netuwulira nti no waaliwoko akaseera weba ku mistakeninga for him nga bakusindikidde abaali bagala okukolako effujjo kyali kituufu ekyo nekyokubiri nti have you faced situations eziringa ezo of mistaken identity nofuna emiggo kooti egitali gijjo ntandikire Masaka tandikire Masaka it was bad it was not called for baali bambadde ekintu kyensinga okuwa ekitiibwa baali mu kanzu baali bagenda Kiikambuga twali ku Masaka road before Lukaya so they attacked me naye I think I thought better than them. My fight was a better fight. Intent yawe yali yanze kulitariating at Luane. Justifying their violence towards you. But one, it was a coaster. Like, there's too much that was not known. It was a coaster because Mpuuga yali apangisa coaster to go and meet him in Mengo. So it was a full coaster. Two, they had the camera. They were in charge of the camera. Watch the again. To record for humiliation purposes? Yes. They were the ones recording. Watch the again. Yeah. So, bwebakikola nemanya nti kati wano I have to fight better than them. You were alone? I was with a friend. Yeah. And try tugenda Rakai. Okay. Kuziika. So the nemanya mutima gwange I have to fight better. And I think I fought better. They lost the battle. Actually, because we were in a camera, era instincts is not following anyo. Yeah. There was a fight between them, never security guards ku pump eyo. Tebagiririzinga. Kubanga footage waabwe bamusigaza kubanga omusajja yali ayagala bakuba na masasi because yabagamba what is this going on. Ekirala waliwo abalenzi awo abakola ku pump era they retaliated the same. Tuli waba ya basente temuso atugamba story nobeeri tuchaggwa oba kitegeera. So it was unfortunate but it also was an opportunity. Yes. For the National Unity Platform. Abasajja bano babadde bakuba amasuuti gaabwe ne banyirira. Ne tubalaba kungulu ne tugaba naye bano abasajja naye nga tebali. There's too much that. Oba okitegeera? Because I waited. Nengamba kale. Omanyi ensi eno it's round. Yeah.
Mubantu be mukampi, they are my friends that I had. So now I think there's name wali mu mikwano jana. Watch together. But people cannot even reach out. Okumanya nti kintu bakiteze. Kati chawa national unity platform okulaga nti this is the kind of group we are dealing with. Era tujirabye. Era olusipagana ne bagamba Alex nti ali radical. If he wasn't assertive as he is, abantu aba bandi badde nga ne because he's assertive. Because he yagano munyigira mutoke. Because abadde nabo kuvanga muto. Abamanyi. Obo kitegeera. Kati era olaba abamu bafunye libate. Obo kitegeera. Emutekako ebintu nga taliyo. Jali naye awulira obi kubanga tasobola biddamu. Yes. Naye Mukama ajjamu obudde ajja biddamu. Bwe kitabeera ekyo nze nja biddamu. Because I know. Yeah. Recently nalaba Ssemujunganda Ibrahim ngalimba yagamba ki ate nze nga muntu mbadde sikirowoozaako mu bulamu bwange nti Ssemujunganda asololimba ebyo yayogera nti noli yagamba nti Besigye ali mu kugira tabyogerangako wayusu. I have gone back. I have even waited. Social media no terimba. Muina akantu kemukolaka few moments later. Bakalete. For the context awuliriza wayusu Mubaka Ssemujju Ibrahim Nganda yavayo n'agamba nga bakamala kubanga bakwata wayusu amufumbiro tikagenda tusange Dr. Kizza Besigye anti yali agamba mu bigambo bya Ssemujju nti okukwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye ku byekenya okujja wano kwali kwa kumwa political capital. Paraphrasing. Omanyi lero kanjogere. Yes. Alex mu 2005. Yeah. 2006. You're meeting a Besigye. He was a young boy. Mubamenta be. Besigye mwali. Otegera statement yeyo. Yeah. Mubantu ku mutima ba holding a dear. They could have diverted their views. Ne Besigye akola ki? Mwali. Ate nnyo. Ne mu path ye yonna. Ebyobufuzi Besigye mwali. Ontegera kyenkugamba. Lubakwata Kano Kizza Besigye Alex yali ku barometer. If I am not mistaken. Wera mawuli twagafuna kiro yali ku barometer. Olwokubiri olw'olunaku lwesijjukira. Kati yesawa tumanyi watidise. N'agenda ne ku Pal FM because yali muganzi nnyo ku Pal FM. And he made the same topic. Naye desperation y'abantu bano gye tubadde tetumanyi. Nti mukubaagala ennyo ate batandika taking for granted. Yeah. Ate nga twaba tubaagadde nnyo ng'ebintu ebimu tubajjako hadithi tugaa nti bwayogera kiba kituufu. Naye that broke me because Ssemujju gwe nali manyi I didn't think he would stop that long. Okuwaayiriza ate ng'oli taliiwo ate nga amanyi taliiwo yakikola kimanyi nti oli taliiwo. I stand to be corrected. Yeah. I want that after. A few moments after. Because lwebakwata Alex, lwebakwata Dr. Kizza Besigye Alex yali ku barometer. Yeah. Oyamala n'agenda ku Pal. N'avumirira engeri gye yakwatibwamu. Oli Kano. His mentor. Simanyi ddi Ssemujju Nganda lwa meetinga Kano officially. Ngavudde mbyamawulire. Oli ya meetinga muto nga ali ku university. 26. N'amukwata n'amutwala ne kuki? Ne ku university Mukono. Story nyingi nye ziri behind Alex is living Mukono. Naye some of them they are bent because of era ebintu bingi byakyuka ku UCU after his departure politically. Obo kitegeera kyenkugamba. N'avaawo they departed ways which is normal. Naye nga amuwa respect at most. Obo kitegeera. Yes. Bwagenda n'agenda mu Democratic Party. Democratic Party tugendamu twaina I can call him uncle. Baswale Kezaala. Yeah. He was the mayor of Jinja. So namusika recruiting. He was a brand. Yes. Ngamuto. They were fighting for him. Obo kitegeera. Era bo balina okera ku matanya bamu ebimuli. Nga niyo mwana ono laba yagana ogenda mu NRM. Because he got closer to NRM. Chibule was his best friend. Obo kitegeera. Naye nga banyumya byonna banyumya ebyabaana ebyaki ne bakomaawo.
otegeera kye nkugamba kitegeera kati kano yajja ne kumbaga ye baali bonna Somaliland Kyagulanyi we yamusindika Somaliland yasangayo kano baali bonna Nairobi bondi yaabwe ne boolaba ebifaananyi nga bali bonna is different naye bano they have let us down nti betubadde tukiririzaamu tugenza otandika okuziruka amaaso actually nze kati kino kankyogere there's a group of people betubadde tukiririzaamu who let Dr. Kizza Besigye down baasikanga ssente baakolanga ebintu behind his door kati kano being ye engeri gye yali omusirikale na buli kimu I believe kyamulemerera he always thought of the best option FDC teriiwo DP teriiwo okitegeera naye gwomanyi obulumi bwe FDC okubanga teriiwo abantu abasacrificinga baali bayitirivu so mu byonna nga bwombuza ekibuuzo I find so many people who with the mistaken identity naye nsonyiwa nkututte I made it a little bit longer naye ebirungi byensinga okulaba banaye nina omukyala namusanze jo nabadde the other day nali mu campaign nampe 2,000 nagagenda ogula amazzi mutabani bambi 2000 nga kakadde nnyo bwe kati ng'ate alabika abadde alina nekyagenda okukakozesa naye ansanze oba okitegeera she can't hold back nampe 10,000 so the love because this is a people power movement the love we get wadde tubiyitamu keeps us strong and keeps us growing ne kano kajjirawo ddala lumu ku bimu ku bibadde byogerwa ku mukulu wo era because all the same UCU yali ku university ne byakolerayo wali abali mu kubanga balwana naye mu byobufuzi abadde bakumyangawo akantu nti Waiswa yavaawo ne TV mu kaseera akamu tenga yagigula mbadde jagala just facilitating mu campaign ye yalaga abaana mulina okulaba TV mubeera mutyanga temukola ki atemulaba TV n'abagulira TV lwaguuga ndowooza ng'eno gye tulaba wano at that time oba okitegeera but he was political yabisanya n'omuvubuka bamuyita Okero if I am not mistaken ayinza okuba kati ali mu State House it was a stiff campaign it was NRM versus FDC it was a guild race eyagenda ne baddamu ne balonda simanyi oba ntegeera ne badamu ne bakola ki ne balonda nakawangula ani yawangula Waiswa yes n'abawangula that was the position of what guild president the troubles come because he was a guild president radical was I don't want to use the word radical assertive as he is today mu buteera yali ki yali bwatyo yali assertive takyukanga so ne TV gye boogera I think yali nene nga yenkananga kati goloza TV eyo at that time yali asetemeka zali nyingi pitirivu naje basigamu then ate ne bakimufuulira oba yamana naje bajja kunga tulaba naba abajjako abantu ambulance mu constituency ate yali it was campus money it was campus money but I think the university the case was the expense bought TV center zebagigula oba kitegeera kati era ndowooza mu bukujjukujju balaba byonna nga they are being beaten hands down ne bamuteekako ekyo ate okugijjawo kibaamu ki nina omusajja gwemanyi asobola okukola ekintu n'akitegeka omala n'akijjawo n'akibanja so because they really wanted to get and he actually changed because of him the politics at UCU changed I think now it is purely non-partisan because ye yajja nkugambya kalulu bajjako n'amasanyalaze mu mukono okitegeera so I've seen a few people talk naye kati TV I know Waiswa kato tekisoboka awo nga nkugjeewo njagala nkuzeeyo ku wano ku lunaku lwe banominatinga Waiswa Mufumbiro did you detect omanyi bobeerawo n'olaba nga there is a plot
that is coming your way. Mwali tekiti yako kumbera nga bagala okubalemesa even on that day for Waiswa to be nominated? Or it was a smooth run? No, it wasn't at all. It wasn't at all. What really transpired on that day? Because try to mubwera likirivu abamu ku feno. I think it is the hardest day for him in prison. Wow. Because yali mumbera katinga. He has nothing to do. It's of fate. Course, he's handcuffed. But the advantages are nti were there. Msaji oyo engineer Ronald Balimwezo. Mwamani. Ata aliko Katonda. So many things transpired. Ninga Katonda amugererako. Obo kitegeera. Yeah. Kati Katonda amugererako nga kituyamba ku executinga. Obo kitegeera. It was not a good and it was not a smooth path. Nkugambye bwe balowooza nti agenda funa bail ku Tuesday. Ne baletawo omusango omulala ne bapapira nagwo nno. Ne bagutwala mu kooti ez'enjawulo. Basooka Kanyanya. Ne bave Kanyanya ne bagenda e Mengo ne bagenda wa. Nga kati banoonya production warrant naye nga n'omusango gwe bagala omuteekako tebagumanyi. Until they found one in Nakawa who agreed. Ntize mugunde eti. Wa production warrant n'agibawa. Sawa 10 ne dakika 45 ne bavuga ne bagenda Luzira. Ne amuleeta. N'agaana. Wali kiwatugambye we yagaana. Ne lawyer wa Kanokiza Besigye yali atukubidde. So era ku lunaku naliwe Nakawa. Nali ntuseewo. Of course otuukawo to let him know that you know. Yeah. Obo kitegeera. Naye n'omulamuzi oyo ow'Enakawa naye yatuuka n'agaana. N'agamba naye what is the rush? Mumuleete nkya ssaawa meka? 3. Naye because bo baali bamanyi nti agenda funa bail. Okay. Naye nga n'amateeka the law was made. Obo kitegeera. Otegeera kye nkugamba? And we followed all the procedures to the dot. Kati mulimu mistake. Omanyi omuntu ataliwo tabanga aliwo. Of course. Bwe weekolera ekintu osobola okukola mistake. But we followed everything to the dot. To the dot. To be sure nti no kitukola kyekyo. Yeah. So it was not smooth. Era ko bamuleta mu kooti balowooza okutubako empapula bingi. Naye we ended up victors with God's grace. Awalala Waiswa olunaku lwennyini lwakwatibwa nkujjukira bulungi nnyo. Na video nadenjiraga producer wange olunaku olwajjo nga preparing for this show. We yanokolayo erinnya lya omukuba bavuganya nabo mu race. Okuba nti nno yali emabega w'ensonga z'okubeerawo mubaza embeera yali emuteereddwako mu kaseera ke yamala n'esajjuka n'efuuka nnene okutuuka olunaku olwaleero. How would you respond to that? Ey'omubaka omu ali naye mu race okuba nti yamutugamba nti yoyo gwe mba muteekako amaaso mwenna oyo omusajja oyo. I cannot confirm or deny. Yeah. But there's a record. And the record is clear. Mwe bannamawulire kati. Omanyi omuntu asula yakayinja. Muyinza ogezaako okulwana okulaba akayinja ako kali katya. Yeah. I don't want to give him clout. Naye that information you received. Intel. Jiwa budde. You are a good journalist. Jiwa budde genda mu kikoni eyo. Genda okujinya road police station. Tanko buliriza mpola. You'll be shocked. You know, the biggest challenges we have gotten is the 40-year rule. Emyaka gina ana n'abaali balwana. They are bound to give up. Nze nali nsamba nnyo omupiira. Ninga timu eyinza okuba goals mu ddakiika 4 mwezi. Mu 5 half time. N'oguma n'ogasobola tugende mu half time tubyogereko. Tukomewo. Muba mwakadda bweti nabombeeyo okuba. You give up. I know. So these are 40 years. Okitegeera bana basajja babaddewo. They have now become very comfortable with their positions. Okitegeera. Era olaba nti positions ze bakolaki zebalwanira zebaagala bamanyi otulaga wano nti bazaagala zebaagala. Era olaba desperation yaabwe saawa zino gye balina. Oba okitegeera. Yes. So mwe ba journalist mukiwe story eyo mugiwemu ndowooza obudde mwe mujja okujja mutugambe. Oba okitegeera mugendeko mu kikoni
mugendeko ku Jinja Road awo police station muingire constituency e Nakawa mulabe what are the facts. Ekirala, the virus, the biggest problem we got in this country was Anita Annette Among. How? She was opposition. Yeah, she was in FDC. For 10 years, she was a mole. Yes. While in FDC? She was a mole. Actually, in opposition. Era yabakoliranga ebintu awo ababaka bonna bolaba babaddeyo bonna abayinako abayina wano. She has a grip on them. Akalu akawadde yabawa sente ze yali bawanga zaaki. Oba kitegeera golowooza nti kubanga ye kati yabawa esente ezo yalinga nabo nga balowooza waabwe, of which they even got to understand nti aleka sitakyali waabwe. Oba kitegeera because nze ngoberera nnyo ebyomupiira. Nze natandika omulaba nga omupiira gwaffe aguyingiddemu nga yatwala abakulembera omupiira gwaffe wa president. Kati nga neebuuza naye kikino ekigenda mu maaso. 10 years back she wasn't with them, she was recruiting. Ate akyewaaniramu kubanga era juzi wano yali akampeyini nga yagamba nti president olwedenerawo 10 naye ndeeta. Okitegeera kati abantu abamu they have given up, they are tired, banoonya retirement package. How is she connected to this? To what? Triple A, to Cham Waiswa and his incarceration. I can't say she's connected or she's not. Yeah. What again? I'm just the bigger picture. Nti abantu abamu betudiringa nabo. Baina abantu bebadiringa nabo in those positions. Positions ezo nezibaletera obuzibu. Ntambi kati tugambe you are my friend. Let me say Kasuku because I have known him for quite some time. Yes. He's my friend. Asobola okukola ye ekintu. Omutima gwange Kasuku mukwano gwange. Yeah. Ensirika. Era chovola n'ebyamabaatu ebyajja gwamuwulirako ngabo betuyita abakabi babba mulumba because abayinako wano grip. Obo kitegeera tebekyusa kati eyo challenge gye twafuna ogirabanga entono nennene nnyo nti abantu betwali twesiga yabayinamu bali mbuwambe bagenda ne bagamba nti nno baffe tuli mbuwambe bali mbuwambe tulina okera ku makya tubanunule and kubanula kutwagala okola let them retire because they are compromised. Obo kitegeera mu mupiira ennaku zino bakuloninga eriyo kirabe eziga nti awo samba ffe tojja samba waliwo abagamba ati tulina buzibu nga Samuel Eto'o webamuloninga mu Rio Mayoka Barcelona mu 2022 webatukanga nga basamba yo Barcelona nga tefaayo asambo yagenda tukola kitulina ba Ronaldinho ba Rivaldo yabakuba basatu babiri sijukira yabakubanga nga bakubira nno ddala yes paka webatuka ne bagamba owayi musajja affe akomewo newengo yakolanga ensobi ezo nga yeta yefula atafaayo bakuba ffe. So I mwe journalist mukole mu investigations kwa ensonga mujja tuwa answer munaba bagumu okujogera abatuuze be Nakawa the constituency ya East Waiswa ja yesobola okubera nga akiikirira obafuna amawulire g'okukwatibwa kw'omubaka waabwe baagala okubanga balonda then mu process eyo neweesowolayo okubeera ng'omufeffettera akalulu. How did they react kugwe okubanga stepping in? How was the reception like? They are very, the reception is good. It's so good. Reception inungi nnyo n'akalulu tukalina mbungi. Do they see your brother in you or a different personality but gwasobola okubeera nga of course a connection but I can't be my brother. Ngato zizitowa nyinza okuba mbadde sizimanyi nti zizitowa naye zizitowa nnyo kati nzirabye okitegeera nzirabye nga from the start kyali kinene muswa abeera ye because tuyinza okuba tuli baluganda naye Katonda giftinga differently. Yes. Engato ze zizitowamuko but I'm trying my best. Reception nungi buli wogenda nnyo reception nungi nnyo advice nyingi nnyo ate nga nungi batwagadde ate nno
it is not sympathy. Yeah. It's because they know the person. Yeah. What he can deliver. Omanyi ndaba abantu bangi bamanyi ogamba nti sympathy bichi. Yes, of course, esobola obeerawo kubanga mu mwakikola. Naye ne deliverance. He has delivered for the country for the past 20 years. Okimanyi ekyo? Bana abasajja betwogerako. Kuva wali 26 wangambye. Yes. Abantu balowooza olutalo lya kalutandika wano Jojo. Last 20 years. Half of his life. Is trying to serve the people in the right direction. Yes. So, engato zizitowamuko, but I'm doing my best with the help of so many people. The incoming Lord Mayor advises me a lot. He stepped in to advise me a lot. N'ekibiina kya National Unity Platform. Ne President mwenyini. Mutuula ne muwogeramu. President wa tight schedule ye era njirawo enti. Nakubira kasimu n'owaba ali ku trail gyali. Nakuzaamu amaanyi. So I'm doing my best. Omuntu wabuliza before this politics because kulinga okwewaayo one would assume nti obadde olina ebibyo nga gwe omuntu ebitambula businesses zo then olinabuuza how are you juggling your business ne bino esaawa zino byolimu ate nga naye tosobola kubeera nga obireka. How is it like? It's tight. It is tight. And the nature, I do events management and planning. I've done it for about 15 years. I'm good at speaking for lovers, MC, and planning, managing. It's a bit tight. Actually, a bit tight. So I think I cleared my schedule. Carrying on some weekends, but it is tiring. Kubango when we have meetings, you have to plan, you have to manage, you have to manage the campaign, you have to manage to the rallies across, you have to run around, make sure babererawo kwana fika tubererawo. Bakabinyo kugamba tewa kuba nti there is unity in the party. It would have been a bit more difficult naye a minimum. I think it is this weekend that I'm doing the final one until next year. Omuntu webulizaawo akalulu kano I don't know I'm sharing the same sentiment. Anti politics of late has been commercialized. Sente zeetaagisa akkiriza obagaana to run a few things, even the logistics. Kagabere mafuta, kazibere posters, kalubere lukungana lwokubye mu kitundu, public address system, n'ebirala biyitirivu nnyo, and all that is money. Who is sponsoring you or through your brother through you? Kubanda bere kintu okyakikwasaganya bulungi nnyo presence weri ate fabali kusaidia enkyukakyuka ebintu byekola byokka. Abantu batwagala ebintu byekola byokka. Okera kumacha obi nakuwayo emitwalo 10 ku simu nejijja. Okera kumacha oli nakubira naga bitambula bitya. Ekirala tubale tunonyezaako mu kasente. Akatinitini palampola tubale tumaze banga tunonyeza mu kasente. Akatinitini nga family. Ketusobola okola ki? Okuzanyisa okozesa posters bino biri. So but they are well wishers want to come in all the time. They find my number, they call me, they give help gye basobodde. And the advantage singa obunene kubeerawo abantu bw'obeera olina abantu kuside yaabwe nga logistics bw'oyogedde mweziri, but it is way much cheaper. Kubanga era babeera kusaidia ate beera bakumanyi kitokola ki. So we have well wishers. Naffe tulinamu akasente akatinitini 5-10 eziteekamu amafuta. It is not easy. Si kyangu kuba ebibanja biba bingi naye we are working with what we have. And then for someone who's watching this show nga
agoberera era nga badde muntu nnyo wa Waiswa ne byayitamu nga yandiyagadde okureachinga out ogatako ettaffaali ku ntambuza ya campaign waliwo bannaffe wano nga ayagala kugulayo posters oba 1,000 oba posters 1,000. How can they reach you? Is there a number? Is there an email? Is there a what? For just someone, because bajja kujjira bansumbwe si kunsumbwa search naye bajja kujja bambuuza. My number in my names. Yeah. Weri. Enebera fundraising. It wouldn't, but then bagendera chikola. They normally reach me on my number. Njigawa. Ndoza njagikuwa oba njogere. No jogere. Kuba omunyinzo babize ate ne tusuba opportunity yokubanga tuyambibwa. My number is 0704. Yes. 11 22 48. 0704 11 22 48. Kato Kenneth Wilson. Okay, that was just by the way now. Registered in my names. Okay, nga tuli kumpi kubanga tumaliriza. Mu campaign eno jolimo. I don't know if you're a constituent of Nakawa. No, I'm not. You're not. Mubanga lino libadde oli mukubeera ng'otambula. Challenges ki z'olabye zifacing aba constituents aba Nakawa East, which your brother waba avuddeyo nga awangudde inshallah zalina okuba nga atandikirako kuba nga afixinga? Man, tutambule. Olaba nti no, I do some PR for some company, though now I'm off because of politics. Yeah. Ntambula nyo outside Kampala. Naye ni Kampala eno omulaba yeetaaga okulongoosa. Jo nabadde Nakawa mu Kiswa Parish. Oba omanyiyo? Mpulirayo. Man, it's appalling. Ghettos. Okusoma. Oba okitegeera? Yeah. Naye kino tekiri Nakawa East yokka. Kiri mu ggwanga lyonna. Just ekiruma nti Nakawa Kampala yandibadde nga it's Nakawa. Oba okitegeera eri ebintu ebiri basic. Nego manyi nti Kampala eriyo n'abantu abatalina toye Nakawa. Nga weguba kukulumya omusulo tolina wagufuka. Katosobola kukikiriza n'ekyo ekiriwo. So New Uganda era lwaki tulowooza nti obuyinza kati tubufune bantu baffe ffe bamu okitegeera ffe bamu bali bagenze ate bagambye ba protecting gains zaabwe kati gwe basuubira okukolera ebibyo omuntu ali mu ku protecting ekikye yamala dofuna ali mu ki era batuufu nze sibakayanya na bakayanya batuufu kati gwe just tula wansi ofumitirize nti bana ba protecting gains nze gains kize protecting bobo zirina ba joining bubato zirina kiri obvious nenga nkubuulira fena twerimba aba protecting gains batono nnyo bwe bati lubatu bwe bati abala just balina happy living nga bookera kati nogenda nolya emmere gyoyagala and you don't mind the pay nogula akasaati nogula akapani nosasula rent wali ku apartment ne bobo ozimbye bana ne bagenda ku ssomero and that is it oba weerimba because there is life after sustainability after 50 70 80 years then is it only about you abamu basomi wali omusajja wa boda ewandege yawo because yakolera makerere yalina ekirooto ky'okusomesa abaana be n'asomesa abaana aba balina degree ez'enjawulo naye teri alina mulimu si nti basiru naye because waliwo essimu evuga give this one a job ngate mitono you yourself I've seen you as one of the most you are intelligent you're knowledgeable but you've chose a path to start your own jobs of course goloza ensi bate kwetaaga kati ensi yatuvaako edda they would choose the best ne babasigaza ne babatraininga ne bagenda ne batwala eggwanga mu maaso now they choose the ones they know oba okitegeera kati awo ebintu nebigenda kuleva endala the intelligent the bright the knowledgeable have gone private oba okitegeera kati ebyo tuba tubirina nga biriwo ebityo gweotandika otya okulowooza nti no wali abantu batwagaliza
we have to think twice. We have to walk the talk. Msigaza ibibuzo bibiri ekimu ku byo. I was watching a feature story ku NTV. Gye bakozeeko. Osoma babagira abo mubira busy. Yajimpereza bambi. Yes, nadenjira it was really exciting. No gamba nti at one moment or receiving calls is really threatening. Kuchino choli mukubangu paso ingira mkuruwo. I don't know if you're okay okutubulira bichibyo biraba kutisa ebyo, and who are those? Of course they are anonymous. I can't point into NAB. But Kyagulanyi ono yakyusiza political climate. Abantu buli omu yekkiririzaamu. Kati olwo abantu abamu be twali tulowooza abali balowooza nti be bayatola. Who was Yatola for the person at time? Abali abakabi abamaanyi nga tebagambibwako. Kati abantu abo ebifo byabwe bigenda. Otegera kye nkugamba? Ebifo byabwe bikola ki? Bigenda. They are being threatened. There is a wave, there is a change. Change is coming. Obo kitegeera? Yes. The protest vote is speaking. Because it's agala kuteka only to, A and B and C, because bali anonymous. Naye kati mubamu abakuba, and others are my friends, of course. Nga obera ne chaliwo nakubira nagana ne Ken. Okenda tufaako because nse tusekwe yo level. Yeah. Lumali mukutya. Ono chali wanga gwentambula naye lumutwali tuli awo nakawa. Nakale bakenda tukuba amasasi. Nenga tukoze eki. Otegera kye nkugamba? Otegera. So they have come in, they stopped suddenly. Ndoza balabanga mahad. Resilience yange oba it was a process. Okitegeera it was a time nga kijja kugwa abakutiisatiisa buulema nga beeyongere baga twakikola ku n'ekyagana nga bayiya plan B. So it was there were anonymous calls 1 to 3 messages nga zinteeka ku omuntu ayinza okugamba ekigambo nga ne kati ayogedde kyaki. But we have lived the life to nga bwe nkugambye nti nali sporty. Yeah. It gives you discipline and understanding. Yeah. Ekibuzo ekisembayo ogoberera omupiira which team do you support? Mpagira Kampala City Council mu Uganda. Mpagira Arsenal Football Club. Bungereza. Spain, Barcelona. Real Madrid. Real Madrid. Now, team bagita Manchester United omukuba tuchita balabe nesi balabe ba rivals aba Arsenal. Yayina ba twin brothers. Ferguson era. Yeah. That is Fabio ne Rafael. Munga asambe no asambe. Waliwo theory etambula nti watu kakasera nga half time weggwa nga Fabio Rafael waba yasoseyo nga second half egenda okujja nga Fabio yayambadde ogwa Rafael. Mulala akasajja dekako wachenda. Bali bazungu tebasobola naye omuntu babuuza bayala kukizimba nga nkireeta. It is just right. Tekiyinza kusoboka. Nogenda okuvisitinga Waiswa ngo saze nawe bulungi enviiri. Wano we mugirira ne mukyusa engoye. Najja noddayo. Kati kyenzudde togenda ngako mu apa. Nali eno Kampala remand. Nali Kampala remand. Tuli mu holiday. Wali mu apa. Asaliyo. Ngamba wali eri mu apa. Ne olubeera lwala luno nga lwavuddeko n'olutereka nti bajadduzaako teruyingira taata. Kati ne bwoba okirina ng'ekirowoozo it's impossible. But okay, the bigger picture is would I substitute myself for him to propel his message and everything? I think I would. Wow. Abantu bambuza, can you take up n'obeera MP? No. It is his position. He has worked to be where he is. He deserves it 100%. All I wish, if I can give him the victory, I'm in prison, I walk away, go do my business. That's me. Yeah. How does the law say? Amazokubanga katugeze bafunvubidde bamu frustrating nze ne kaseera kali akukastinga akarutaliwo
but bamulonze bananakawa East yes ISM then what happens what happens kukulayira nga taliwo ajja kubaawo you know recently nalabye stating egamba nti eya Kanyanya file complete. We will do all possible we can. We will fight it legally. And I know we will be victors. Yeah. He's fighting it legally and he will be victors. Embere eriwo yakututekamu kutya. To break us. Somehow bacha achieving to others but we move. Kyagulanyi we bamukuteka abantu mu West. Nagamba bano achali vale kati bamanyi even if I have to stand alone. Ngenda kuba campaign zino kati oba agenda through that then who are we? And nekirala. Yeah. We will do all we can. The people are speaking. We are taking over the next new government. Kanalenga sigala Kyagulanyi pen wali eri olumala bwati olusigning lunaku lwa signing and president prisoners assessment ndoza kansubire yakwata daligo team eri mukola assessment naye mulimu abangu tano waiso Alex political prisoner Edi Muto political prisoner Machete political Bobby Yanga political prisoner Olivia Lutalapa abo cho changu nnyo pen ejja kulumirawo swaja kulaira ba mwene experience ekisembeyo dada manyi sagala kuta buli kimu kiba kisembayo ne kati kino kye kisembayo in the future would we see Waiso and Kato in parliament? Ambitions of Zinaman is growing. No, I am political. Yes. Ngandaba, would you get these ambitions as elective politics or question about to sanga koko parliament? Namulimu abalungu. Ngateba di kusaidi matenga nobody as eloquent. Would we? I doubt. I don't see it coming. Kitegeza okiro kisazi kiri olingangatu. Agamba mtu abadde akirowooza ko nti oyinza okwagala okwesimba osanga. I don't see it coming. I'm political. I because this is our day-to-day life. Yeah. But I'll not go for elective politics. Pause. Disclaimer jenateka onaga pause bantu aba. Babiri. Tata Kyagulanyi nakiwulidde president babiri. Ye mama sola muteka mkwanga tasola nakera kumachana kama. Nakikwagaliza. But in me, I don't think I can manage. But anything can happen. Elective politics. I find it's a different breed. I watched again. So, but you can't rule it out. I can't rule it out. Why president? Yes. Pose name actually name Zay. I name Zay simula. Pose president and president amani. We can serve in so many other areas. I know. And I choose that. We can serve in so many other areas and I can choose that. Alex is doing a good job. Yeah. I have another young brother of mine who is also standing for MP. He's doing a good job. So, Kati nze kambere no serving mbere denyala substitute mu situations ngazino ebigambo ebisembayo eri one bananakawa East, two bananchuka Nakawa East tubebaza. Thank you very much for the hospitality given to us. Akalutongero kasaba namwe mukasabe. Buli woli gamba muno nti ensonga ya Waiswa. Ensonga ya Waiswa yafuka nenemu nti byakoze mu birabye for over the years. Bwamala okubanga alina byakoze over the years abilities muzimanyi. Ekyokubiri, he's a person worth giving your vote. Ekintu ekyo abantu bayinza okuba tebakimanyi. Naye abaddirinzeeko naye bamumanyi. So abenakawa tubebaza buli kimu. Tubasaba akalulu kamwe nnyo. It has to be in big numbers. Abantu bano bategeere. The protest vote counts. Yeah.
Ongambi eche kirala bananchuka in general bananchuka nadala mu time eno je tulimu je tugenda okubanga tukasitinga kalulu mu January bananchuka tubere bagumu nnyo tubere solid tubere disciplined nga president bwagamba but somoza nnyo but we have to keep disciplined it is very important tetugenda twala gwanga ino maaso nga tuli disciplined but somoza mbiraba netu ino keeping a discipline ate tulina okuba nga twekirizaamu nti enkyukakyuka ebindi enkyukakyuka ejja Uganda empya is around the corner let's get ready banaye n'abantu mwenna abali eyo mwetegeke kati ndabye wano bano bantambi bakasuku betegese wano mwetegese bulungi nnyo Uganda empya ejja proposal yebe inaweeraga nze nyagala mutukolere ku kya internet nga Uganda empya zze ate ebifo ye generation yaffe ono gwe tuliko wa bay accessibility ento ye generation yaffe it is our generation okitegeera kati mu generation yaffe ebyo bya internet ebimu bigenda bera na byangu because I think ebimu byetaaga just activation obo kitegeera bana abantu bo bakati gwe minister wa ICT omumanyi Dr. Chris Waliomus ICT national guidance kati oyo agenda birowooza ati nga musawo ninga amutadde ate mu bya technology Dr. ali myaka gy'abakitange kuwumula tayinza tegeera ngeri ensi gyetambula kati speed eno gye muliko nga wano asobola basanga ddi oba kitegeera so a peaceful revolution always works it will come mpazo ngatonaka kubeera nga osiibula sebo mwami Kato nsaba okujjukizaako abantu baffe okubeera nti nno bagenda kuba mukuba ba sponsors ba show eno ab'enjawulo okulaba nti nno babawagira nga abamu ku bo be bannaffe aba Biva Organic and Natural Health Products bano nga bakozesa butonde twogera ku mmere era ye moto ya Biva egamba nti emmere eddagala so bakozesa ebintu ebiringa ng'ebyo ebiri very organic okuva mu birime byaffe okuva mu mmere yaffe n'ebirala ku ndwadde nga zino abaami abeegaya amasaizi abatawula mu kisaawe abakosa ku nkola eya masturbation ayina ka wake up call abakyala nammwe abayina ensonga zammwe ez'omu buliri bedroom issues ez'ekikyala zempitirivu zonna Biva Organic bazikolako gwe ayina allergies okolola okuba emyasi senyiga tagenda uziira abayina asthma nga naye akwesibyeko tagenda abasiibwa mu nnyindo abalina emigejjo abakyala mmwe abali embuto antinento ajukolera ddala naye nga eri organic abatalina mabeere nga mulimu kuyonsa abagalo gejjo bokogga omulwadde ng'oludde ku ddagala abaana abato general body fatigue endwadde ez'amaaso endwadde ez'amatu njogere kindeke ki asika obulamu tassa mukono nga ogenze mu Biva Organic kuba ku namba 0702 75 4502 ne 0752 60 24 or 27 ate sebo munne mukulu Kato waliwo mukutu ge bayita munno watch kyemmanyi ogumanyi ogubeerako lakubasala zino oli busy naye abali eyo bannaffe abali ku mukutu gwa munno watch just okuba kuzimu ku updates eziriyo oba ogenzeyo kogenda kusangako films empitirivu enjogerere mba viges ba Uganda bonna muzimu kuzo oba ogenzako mu Vijay Junior ka movie ke bayita Robot Frank twakakomezaawo kalungi kasufu kwekali wabula filimu empya emanyiddwa nga One Battle After Another eya Leonardo DiCaprio jeri bulungi nnyo Fabricated City nayo twagirese Predate twagirese All of You twagirese Manipulated twayongeddeko obutundu njogere kindi kikibanange films empitirivu kabire chief of staff obutundu bweyongedde kati buli 20 n'endala wabula ba VJs bonna gye bali wokebedde mu VJ Emmy yakuteredeyo already films empya Giovanni bwatyo Tom bwatyo Shaukani bwatyo Jingo naye I Speak Evo Kevin Chris Sweet banange ne obogenze mu mubbo ba Eddie oba Lance oba Keso ba VJ uliyo bonna bakutekeddeyo The Penguin mu VJ uliyo gye kaligendo berengo kalaba ne serie bayita The Gentleman jeri
mu vijje uliyo muno wachi gwe mukutu ekunganiro lyaba vijje nga wemba somi exclusive nga tebali walala nga bali okokokakoka muno wachi osobola kwera ngo gifuna ku simu yo ina Android phone gena mu Google Play Store ina iPhone ekika kyonna togera ku iOS genda ku App Store downloading application abaina ama TV ewaka nadala Android TVs genda downloading application ya for juwanuleyo oberenga registering namwe abakozesa enkola ya website genda ku www.munowatch.com jibeera emitwalo 3 jokajoke ja Uganda okusobola kubiranga weerolera films zino nga tewali akuba ku nsoloboto abono nga tubavuddeko tulina bannaffe aba Smart Access bano togera ku bannaffe abalaba sheno abulanga musinzira mu ggwanga erya Canada era kyemmanyi muliko muli bangi. Smart Access bakola ki bano bakutuusaako ebyokulya naddala emmere eva e Uganda togera emmere eriro wabulanga eri frozen ate ngeri organic bagijja donde babiranga bagibaleetera mu ggwanga eryo erya Canada mu provinces zonna zompitirivu nyinza obutazimenya mannya naye gwonna wonna wosinzidde mu ggwanga erya Canada bana ba Smart Access bakutuusaako ebintu ng'ebyo onooba oyagala matooke oyagala muwogo oyagala lumonde oyagala nsujju oyagala yams oyagala vanilla oyagala smoked fish njogere kinde kibuli kyakulya buli delicacy ng'eri bali baje kutuusaako awo mu budde tewali ate nga bakola ne catering services kubayina emikolo abakoze okwanjula abakoze graduation birthdays imbaga wabulanga magala kulya ku mmere bana gibayita emmere nga muvudde ku ebyo bibana ba Smart Access bakubire ku namba +1 437 3327894 Nana Herbal Mouthwash na yagamba nti gwengo olyeyo wobera osenya amanyo gavamo olusayisaayo olwo ebibino bibera bikuluma buli ssaawa amanyo sima gumukimala olye ekinyogo gwobe ekyo kyatega reactinga bubino obuliranga ofa banange nga n'akamwa kawunya atotawaana tewevumansi bera nga okozesa Nana Herbal Mouthwash genda mu drug shop oba pharmacy obasabe Nana National Drug Authority mu ggwanga erya Uganda ya mukansa kubanga jali ne bannaffe abali ebweru w'eggwanga Nana musange mu outlets ezireta ebintu ebivaako e Uganda asembereyo ddala kano kaffe abakamanyi Hajat Nakalembe Yudaya omusomi weddua akugambira ddala gwinga ebizibu bikususseeko bannange onoonya kubeera ng'oyitamu mu nsonga ez'enjawulo tulina bannaffe ababuliddwa emirimu nga muli mu ggwanga Uganda tulina bannaffe ababuliddwa emirimu nga bali bweru wa ggwanga wadde gye bali bikyaganye empapula zikyaganye oli wano oli ogenda kalirisa bakumma naawe oli ebweru w'eggwanga empapula zikyaganye bannange teweevumansi kuba ku nnamba y'essimu gye ngenda okubeera nga nkusomera eya Hajat Nakalembe omusomi weddua n'obeera oli eri eddwa ebeera etuuka bulungi nnyo obeera omukubiddeko of course abajja kukubuulira ekyetaagisa naddala gwali ebweru w'eggwanga abala nabo wali bano mu ggwanga ya Uganda kwata ennamba eno 0752 30 75 bana tweyanza nnyo tweyanzeege mwenna ababaddeko ku the headline show Frank Ntambige gabadde amannyo omugenyi wange yawe abadde Kato Kenneth Wilson tusinkane olundi Katonda nga asiimye banange mweraba. Amen. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwenkolagana naye. Waliwo abangaalu kwago wa ntalo bwompita bya ntalo oba onkoze bulungi. We shall ban Swahili as our national language. Love Uganda. Why love Uganda? Because you need it. Well done, Mr. Politician Man.